mbalamusizza nnyo bannange. Kale nnyabo. Nze nzize kuweebwa amagezi. Amannya ganze nze Efrance Nakayiza. Kawulu. District Buyikwe. Ennyabo. Kaakati ensonga yange nabbibwa ettaka lyange. Ndiweza eka 10 ne decimal 4. Kati oluvannyuma yalibba n'alitunda. Kampitegeere bulungi maama. Wali wa kibanja, wali wa kyapa. Nali wa kyapa era nakati sinnakikyusa kiri mu landi. Otyo kena maaso. Kaakati bwe mpoza omusango gwange ningusinga wano e Lugazi. Bwe ngusinga ngenda okutuuka mu landi ng'ettaka lyange lyaggwa okutunda. Kaakati we liggwa ne bampa transfer kugenda Jjinja mu High Court. Bwe ntuukayo ntambulidde omwaka 2 okutuusa le baŋŋamba ti fayiro yo tugiweerezza emukono esaza mu kyapa ekyo. Kati ngenda okutuuka emukono nti fayiro yabula. Kati omukyalo omuguzi ye nanneetooloola n'agenda ku landi n'afuna ekyapa. Kati kyava ntegeeza nti tutuule tugabane ampeeko ku ttaka okwo. Ampeeko eka 5 ne decimal 2 naye atwaleko bw'atyo. Kakati olw'okwagala okumanya ensonga fayiro yabula ye yagifuna atya saakaluba nimugondera. Kakati oluvannyuma lwakyo ye bw'amaliriza leese n'abasaveya n'atandika n'okutunda ettaka eryo nga nze sirinaako buyinza kuba sirina kyapa sinnakikyusa. Kati kwe kumunnyonnyola ne mugamba lwaki tobanja oli yakuguza ebitali bituufu nti nze siyinza kumubanja kubanga ekyapa nakijja mu bbanka. Kaakati nno munnange ensonga eyo gye nzize okumanyisa nti ye mutuufu angabireko. Maama bakuwulidde ne bova ku muzindaalo bagenda kuddamu. Maama ne bokomaawo bagenda kuddamu wano. Naye bannange bannayuganda bali ku TV babbimu ab'ettaka mwe muli kutaddi omukazi omubbyeko ettaka ate omugambye tukagabizeemu mu makkati funako ekitundu ensi enaakomawa atakkiriza nakyo tukikoze bannange ab'emateeka bannange Uganda enaakomawo omulugube yaguyitiridde